Igwe director namasuba bamutumidde. Nga simumanyi. Ofaayo kyoli ogiwe. Mama ina abantu besimanyi. Pana yeva ku bantu ba munno. Owa ekyo ekenkyayisaawo ku muntu yasasula school fees wange. Nkoyo okunfuga kwefunza kwefunja kuva ku shame. Sikyaweebwa mirembe. Oh, divorce. Seka. Yalese n'okwambala enkofiira Seeka waffe. Ndero mu public holiday. Naye bannaye kambuze ekibuuzo. N'otuddakiika otusatu twennina natosayimu oyagala tulwanyisa ntuveeko naye bannaye. Okozeseza essaawa 2 n'eddakiika 4. Gwanalabirira omwana sebo ngamba lumuntu ule waka ojja kugulira omwana ebyokulya omuwone school fees sebo. Olabo baddoka abatoyina nsonga. Kulaba kuti ndooza weeraba. N'eddakiika 2. Kola wakola kago. Weewaawo telefayina yaffe olunaku olwaleero Uganda eyawamu ejaguza emyaka 62 egy'Ameefuga nga munnayuganda bingi bye tutuuseeko n'olunaku olwaleero ndabye bannayuganda akafulaga ka Uganda kavuddeyo nnyo ntuuse ku batunda engoye ze ziri ku display ne bukala bwe batimbyeko nti kala zaffe za Uganda flag oziraba nti black yellow red zonna ze ziri wano kitegeeza ki nti bannayuganda baagala ensi yaabwe weewaawo wakati nga tujaguza emyaka 62 biki bye tutuuseeko biki byolaba gwe nga Uganda byetuuseeko wano wendi njabuuza mbuuzaako ku hajati wasizoota. Assalamu alaikum. Sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bwakedde bulungi sebo. Bitambula bikyaki? Alhamdulillah. Akasente kayingira. Mpola. Uganda mugyeyagaliddemu? Uganda tugyeyagaliddemu sebo. Wakati wano wenkubuuliza Uganda ejaguza emyaka 62 egy'Ameefuga nga ggwe kyemanyi naawe ku myaka 62 nawe ocelebratinga ku emyaka gyo giwaakamala ku nsi biki byolaba nga Uganda byetutuuseeko nga bannayuganda? Uganda sirina buzibu nnyo bwenjifunyemu. Tulina emirembe, freedom of speech. Tebadde mbi Uganda though tebibulamu naye buli kimu oba olina okugumiikiriza n'okola. Osanga okola mulimu ki wano? Nze nkola mobile money. Yes, sebo. Kusomozebwa kikuusanga wakati nga tujaguza emyaka 62 nga bannayuganda? Obusomozi bwenfunamu nti oluusi tufunamu ababbi ne batufera n'atwala ssente zo z'okoze naye olemerako n'ogamba kannemereko. Yes. Ebyokwerinda by'eggwanga biri bitya kati muwagamwanti mufuna ababbi oluusi oli ajja n'abajja ab'emmundu abakozesa ebintu ebyenjawulo okubalumba nga mwebakola mu kaseera? Ebyokwerinda tebiri bubi. Tebadde bubi? Yes, tebibadde bubi. Kiki oyinza okugamba nti kati ng'abakulembeze batwala ti bandyongeddemu wano ne wano nga tujaguza emyaka 62? Batwongeremu ku bukuumi. Ate ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu byobulamu birungi. Yes, sebo. Okutwaliramu Uganda ekuwoomedde? Nze sinagifunamu ku buzibu. Eri abatulaba obubaka ki bw'oyinza obbawa ku lunaku luno olwa independence nga tujaguza emyaka 62 Uganda? Obubaka bwe nina obbawa balina okukola. Tebalina kuboola mirimu ne bw'oba wasoma ebitabo byo. Omulimu gw'oba ofunye kasita oba ng'ogufunamu ku ssente. Tofa ku bitabo bye wasoma. Yiiya. Osobola okuyiiya bizinensi yo n'ogiteekawo n'ogifunamu emirembe. Nga tolinze mirimu gya office. Yes. Waliwo oyogedde ku kintu ekyo, waliwo abaana ab'obuwala be tusanga eyo nga yagamba nti omulimu ogutali gwa kutuula wamu nga taddugala tajja gukola. Abaana abawala tebaagala kukola. Abaana abawala baagala nnyo ssente ez'amangu eziri ku tebo. Obuwiki ssente ezo oluusi bazifunamu obuzibu kuba tewali agenda kuwa ssente ez'obwereere. Taliiyo. Aba ayagala kuwa ssente naawe obeeko ky'omuwa. Obuwiki oba ogenda zifunamu n'obulwadde. Naye bw'oba weeyiyiza ka bizinensi ko ne bwe kaba katono entandikwa teba nnyangu. Naye ate omala n'otuuka ku kintu ky'oyagala ekirungi. So abawala mbakubiriza bagende bakole bayiye emirimu egyabwe ne bwe wasoma ebitabo byo biteeke wansi biteeke ebbali
genda oyiye bizinensi y'okole. Agamba saakulinze saakulenga manda nga nasoma. Naye ng'asobola okugafunamu. Yes. Tukube tochi myaka kati ditambuddeko emyaka 62 nga Uganda. Uganda ogiraba wanga muna Uganda emyaka kati gitandise kuno mwaka gwa 62 gitandise. Ngagwo ombulamu bwa bulijjo. Ngiraba wa. Azini. Like nga bokuba tochi no gamba nti no mwaka ogujja ogulaba ogwo. Ngenda kyusa mu business omwaka ogujja kati nga Uganda okutwalira mu golaba wa mu njenko. Of course nze genda ganda bayo. Yes. Katochi wakakubayo dda. Nakakubayo dda. Era omwaka ogujja nyinza obutabeera wano. Ngani n'ekiduuka ekinene. Oyagala kola ekiduuka ekinene. Of course tosobola kukola business oyagala beera wamu oba okola kudda waggulu kudda mu maaso. Yes. Wosubira okola ka business akalala no akanene njagala mfune ka business nga kanene. Yes. Wow. Omuntu atulaba ku BBS Refina onaku olwaleero mbadde ne Hajjati ono tangazizaamu olwaleero ndabye ebyambalo bino Uganda flag bagikoze mu kateete ya kalungi obwambalo ng'obwo recommendinga Hajjati bannoisa ng'olwaleero kubwambala mukko bwe babambala tekiba waliwo nganze nze sobola bwambala oba nze sambala bimpi. Yes. So kyona kimanyira nakikuliramu sola kwambala bugoye bumpi naye bw'oba okasanze n'okaagala tekiba kibi okesala n'onyumamu olunaku olumu. Akwagaliza olunaku olulungi. Uganda ejaguza emyaka 62 egy'Ameefuga olunaku olwaleero kansubire nti gwe muna Uganda olina byolaba byetutuuseeko yebiki ebiganye tulabe ewaka essaawa zino natulabira ku mulimu gy'oli mukola abanna Uganda basinga gyempitidde mu nguudo ez'enjawulo nga bwolaba wano wenyimiridde wano Mengo okukkirira ng'odda sayidi za Rubaga olaba nti kajamu tekabaddewo kangi. Saimo wano wenkugambira nti kajamu abaleta kajamu abo obangambe nti bakola mu bitongole eby'amaanyi leero bali mu luwumula kikutwalire ebbanga ttono nnyo okulabika toyita mu kibuga Kampala oba ova waka bwangu obadde oyanguza nga jasangawo kajamu nawe watambulira ddala wano obeera okutta essaawa zino nolaba nti nawe watambula bulungi nnyo so agala otambulamu mu budde bwe buti vaayo wakatambulamuko lunaku lwa Gandaalo mu mbeera efaananidde awumulamuko oba osobola okuwumulamuko lunaku lw'enkya tetandika okukola nze Devotion Matovu ntambudde Lubati ku kamera mbeere bulungi wangala ayimaso moja sajja kabajoginge bonna era bagula budde buvako waka ekyali mu musajja kati ebintu by'osobola okukola tambulako kolako exercise genda okubagiza kubafiirwa ki ekirala ky'osobola okukola kwogerako ne chairman funayo ebintu ebisobola okutwala paka ssaawa nga 10 ogende mu sumulula twecce